Yes, tukwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamoli nabwe kityo amanya n'eddoboozi bampita Ntambi Kimso, Rich Boya, Maxudi Junior nabwe tukomye tubere nga tukutusaako biki ebitambula ku Africa oba Uganda entertainment industry olunaku lwa leero. We twogerera so many people have been like asking why Weasel is not doing well in the music industry and what are his plans of the years since Radio died in 2018 Feb nga batubagamba nti Weasel Manizo his music career enzo going down oba kiki naye nga wetwogerera twakitegereko nti Wizkid oluvannyuma lw'okuba nti yajja mu Uganda ennaku z'omwezi eziyisekaawo mu last year mu December. A lot was discussed between Wizkid and Weasel Manizo plus Washington producer. So as we report to you, apparently all right now Wizkid has offered mwana munenzi kubayita Weasel Manizo okuba nti flying to Nigeria this year until Feb okuba nti bakolako projects ezenjawulo ne producer wa Wizkid kwogata ne producer kuva Uganda Washington ate nga kweyo team twakitegeddeko nti Wizkid yasasulidde bantu nga mukaaga enyonyo kuba nti bagende Nigeria Weasel balina okutambula nabo nga mu bantu abo kulina okubeerako songwriter kulina okubeerako producer ne team ya Weasel gyasuubira nti eyinza okugattako Weasel Manizo oba Wizkid eyinza okumwongerako wemotuusa era nga wetwogerera ku team twakitegeddeko nti Weasel Manizo yasazeewo okutwala Palaso his brother young brother as their songwriter because tukimanyi ffenna nti Palaso is one of the talented guys and he can compose enyimba from local language to different languages. For example, Palaso manyi patwa manyi oluzungu n'ebisigadde even Swahili. So Wizkid yabadde yeetaaga omuntu ng'oyo. So Weasel yensonga lwaki yasazeewo okuteeka Palaso omu ku bantu bagenda okutambula naye ate nga producer kisuubira okuba nti Palaso like ba producer Weasel basuubira okutambula nabo tusuubirako producer Andre kwosa ne Washington Magic okuba nti bakikwasaganya nno Weasel alina okubeera mu Nigeria okumala emyezi ebiri nga Wizkid agambye buli kimu Wizkid buli kimu tagambye wabula Wizkid buli kimu yakisasulidde okuva ku air ticket hotel room facilitation na buli kimu ate nga all abantu Weasel basuubira okuba nti atambula nabo bagenda kubeera paid under Wizkid management era nga offer Wizkid yagiwadde mwana munenzi kubayita Weasel Manizo okuba nti asigala mu music business n'okuba nti abayambako kuba nti promoting music waabwe ku African continent. Tujukira nti Wizkid y'omu ku mikwano gya Moses Radio oba Weasel Manizo ne Washington wa Uganda nti Wizkid ne balina nnyo ebibagata ne ba Moses Radio ba Radio and Weasel. So kati Radio bwe yafa nasalawo okuba nti engeri gye kiri nti Weasel strugglinga nnyo tamanyi bintu bisinga yasazeewo kubanga amuyambako era tusuubira nti by March first collabo continental collabo between Weasel and Wizkid n'abanga efuluma. However much atemo yo process tusuubira okuba ne Palaso ayinza okufeaturinga mu somewhere there ate nga amayo trip bantu bangi abatandise okufunamu because even Palaso alina okumitinga Davido in this jan. So bino n'ebirala byobanga olinda mawulire gaffe agaddako naye nga nsengamba nti this time round kintu kirungi nnyo okuba nti tusobola okufuna abayimbi abava ewaffe nga bali recognized by continental or world artists because botunulira nti Weasel locally akoze buli kimu nti abadde yeetagako omuntu ow'amaanyi okuba nti asobola okumusindika n'okutwala music career ye mu maaso because fena tukimanyi nti Weasel is one of the talented ragamuffin betulina naye nga like okubulamu promotion ya continental ate bw'okwata omuyimbi nga Weasel ne Wizkid eba big brand nene ate bw'ogattako nti Palaso is even there bayinza okukola ekintu ky'amaanyi Magic ayinza okubeera w'amaanyi even the producers be batambudde nabo bonna ababiri Andre ne Washington bonna b'amaanyi. So nze nsuubira nti this time around tusuubira okuba nti abayimbi be Uganda basobola okupenetratinga ku continental level because tulaba aba Nigeria like aba Tanzania aba neighbor baffe batuyiseeko because balina abantu abo basobola obbawo mukono. This time around Uganda tubadde ne Idrisa Msuza abikoze nafuka stagnant somewhere right about now tubadde ne Big Trill nga agezaako part after part everyone amanyi oluyimba olw'engeri gye lutambulamu ate nga apparently tulaba nti mwana mulenzi gwe bayita mwana mulenzi
gwe bayita Wizzo Manizo nabo begase nsubira Palaso Wizkid atenga Palaso Wizkid Wizzo Manizo bayinza okukola ekintu ekyenjalo. So a big shout out to my brother Wizzo Manizo, pick up on yourself mwebale kubanga mukikwasaganya n'ekirala nti to keeping up okuba nti tuwagira industry yaffe such that like industry yaffe naffe ekula nga industry endala. Bino n'ebirala byoba olinda mu mawulire gaffe agaddako nsigadde Ntambi Jimzo Rich Boy Maksudi Jr. Bye bye for now.